ekibuuzo kiri nti osobola okubeera nga olaba Allah subhanahu wa ta'ala, tusobola okubeera nga tumulaba mwene ensi oba ku lunaku lw'enkomerero ng'omu, oba baganda baffe abamu abasiraamu we basomesa, baganda baffe abasunni nga we basomesa nti tujja kubeera nga tumulaba ku lunaku lw'enkomerero. Twagamba nti abashia ithna ashara abagoberera ekiraamo kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Qur'an wa itiratihi, ekiraamo kya Nabi Muhammad Qur'an n'abantu b'enjuye nga tutwala mu Sahih al-Muslim volume 2 page number 238 nti Katonda yatonda era yalonda Suratul Qasas aya 68 nti era nga Nabi tanaba kufa yaleka abasika be Qur'an ne Ahlul-Bayt alayhim salatu wassalam ababagoberera nga be abashia ithna ashara bo bakkiriza ne bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubeera nga alabibwa. Mfuna bulungi era ezimu ku aya eziraga mu bufunze nti Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubeera nga alabibwa yo Suratul Bakara ya 115. Buli wamu mfuna bulungi woba olaze osangawo Allah subhanahu wa ta'ala, osangawo ayatihi obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo buli wamu Allah subhanahu wa ta'ala abeerawo. Kati gwogamba nti ogenda kubeera nga omulaba, ani agenda okubeera mu bifo ebirala? Ne tugamba nti ebiyungo bireetera onfuna bulungi omuntu wabanga alina ebiyungo ba Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti alina ebiyungo amaaso, emikono n'ebigere bwe bityo, kiba kitegeeza nti afaanana ebitonde ebirala. Ate nga wabanga yeeyogerako ya Allah subhanahu wa ta'ala mu Suratu Shura aya 11 agamba nti laisa kamithlihi shay, tere kimufaanana wadde n'ekimu. Lwekyo oba gwogamba nti agenda kulaba n'amaaso nga gwe gwolina, endowooza yo entegeera yo ebekontagana ne Qur'an ey'ekitiibwa. Netugamba nti era Allah subhanahu, netugamba nti era ye kennyini agamba mu Suratul An'am aya 13 nti amaaso, vision, amaaso gaffe tegasobola kubeera nga gakola ki, gamulaba abadan, tekisoboka. Mufuna bulungi la tudrikuhul absar, amaaso gaffe tegasobola kubeera nga gakola ki, gamulaba n'olunaku n'olumu. N'abeera baswahaba oba abagoberezi ba Nabi Musa ba Bani Israel bwe baagana okukkiriza Nabi Musa ne bagamba nti twagala kubeera nga tulako Allahu tumukkirize, Allah subhanahu wa ta'ala yabagambirawo straight nti lan tarani, yagamba Nabi Musa abo bagamba nti simanyi bagala kundaba, tekisoboka kubeera nga okola ki, ondaba. Lan, tekirisoboka, never will it happen, walakin unzur ila jabali, wabula tunuulira ki, olusozi, ojja kubeera nga olaba ayati zange nti wendi. Nolwekyo okulaba Allah subhanahu wa ta'ala, tulaba ebitonde bye yatonda ne tutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala waali, naye tetusobola ye kumulaba, nanti ye tali mahadud, tali limited. Kuba ffe abantu tuli limited, tubeerako ne size nti tuli mu kifo kino. Nolwekyo abagoberezi ba Ahlul-Bayt alayhim salatu wassalam ne Qur'an ekiraamo kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nga itwala mu Sahih Muslim volume 2 page number 238, Shia Imamiyya oba ithna ashara bakkiriza nti Allah tasobola kubeera nga alabibwa n'amaaso gaffe. Assalamu alaykum wa rahmatullah.